Speaker wa Parliament ye-12 Jacob Maxson Oboth yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Kuno omwaka 1971 nga we twogerera alina emyaka 55. Oboth munnakibiina ekiri mu buyinza ki NRM era nga ye mubaka akiikirira abantu ba West Budama County South mu Parliament era nga ye minisita omubezi ow'ebyokwerinda obwagunnaguli mu kiseera kino. Oboth ye ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka mu Parliament aka Legal and Parliamentary Affairs Committee era nga yaliko ssentebe w'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku mateeka, empisa n'enkizo n'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obugagga by'omu ttaka era ng'ono memba ku kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi. Nga tannayingira byabufuzi, Oboth yakolanga emirimu egy'enjawulo okusobola okweyimirizaawo. Mu myaka gye egy'ekivubuka nga muno mwe mwalina okukimira abantu amazzi ku kyalo ne bamuwa ku ssente. Oboth musajja muyivu ddala era ng'okusoma kwe yakutandikira mu Mawafu Primary School era ng'eno gye yatuulira Primary 7. Secondary yagisomera ku St. Denis Sebugwawo Secondary School nga gye yatuulira siniya ey'okuna, wabula ey'omukaaga yagituulira ku Tororo High School wabula nga tebyali byangu kuba olwamaliriza okutuula siniya ey'okuna ono n'atwalibwa mu baminsani okuva mu ggwanga lya America n'atandika okukola ng'omukuumi wa stoowa wamu n'obulimu obulalalala obutonotono okusobola okukuŋŋaanya ensimbi nga bino yabikolera emyaka 2 nga tanneegatta ku Tororo High School okusoma siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga. Mu mwaka gwa 1997 Oboth yeegatta ku ssettendekero wa Makerere okusoma amateeka ng'oluvannyuma yeewandiisa ku Uganda Management Institute okusoma koosi mu kuddukanya emirimu. Mu mwaka gwa 2001 Oboth yatikkirwa diguli ye eyasookera ddala mu mateeka ate ng'oluvannyuma mwaka gwa 2002 yafuna diguli ye ey'okubiri mu by'amateeka okuva ku Law Development Center e Makerere. Mu mwaka gwa 2004 Oboth yafuna certificate 2 okuva mu kitongole ky'amateeka agafuga enkulaakulana mu nsi yonna n'afuna ne certificate mu buwaze obwannannyini n'endala mu public procurement. Ate nga mwaka gwa 2007 yafuna diguli endala mu by'okulonda n'amateeka agakwata ku yintanenti ng'eno yagifunira ku ssettendekero wa Minnesota mu ggwanga lya America. Oluvannyuma lw'okutikkirwa nga munnamateeka Oboth yaweereza ng'omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti mu kitongole ky'ebyobuwangwa ekya Tieng Adola era yafuna omulimu mu minisitule y'ebyamateeka ne ssemateeka nga munnamateeka w'eggwanga eyakolera Embaale okumala ebbanga nga State Attorney Embaale Regional Office nga tannagenda America kusoma diguli ey'okubiri mu by'okulonda n'amateeka agakwata ku mikutu gya intaneti mu University y'e Minnesota. Oboth bwe yakomawo mu 2007 yaddamu okukola emirimu gya gavumenti okutuusa mu mwaka gwa 2010 lwe yalekulira okwegatta mu by'obufuzi wabula bwe yali mu America kyamusobozesa okufuna abagabirizi b'obuyambi okumuyambako okubaako pulojekiti z'atandika mu kitundu kye nga kino kyamuyambako nnyo okufuna obuwagizi ng'ayingidde eby'obufuzi. Mu mwaka gwa 2011 Oboth yalondebwa ng'omubaka akiikirira abantu ba West Budama. Yaddamu n'akiwangula mu kulonda kwa 2016 nga ye mubaka eyasookera ddala okuwangula ebisanja ebibiri eby'omuddiringano mu kitundu kino nga ne gye buli eno akyali mubaka mu kitundu kino. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Hosken Rugaba wamu ne bannakisinde ekyakulembera ekya PLU baasemba Oboth okufuuka sipiika wa Parliament ye 12 era ekintu ekyakkiriziddwa bannakibiina ki NRM awatali kwekutulamu. Jacob Maxson Oboth mwami mufumbo era ng'alina abakyala 2.